master planner. Girl, tonight I'm in your corner, corner. Sabula ndongo ya disco. Lwaki abayimbi abasinga okuyimba omukwano mu mazima tebagumanya tabakazi babaddukako buddusi kwati gwe tugendedde okuwummulako obadde otugamba nti kwegamba laavu gy'olina bbomu kitegeere baluka balusi waliwo ekiseera wendeeta bbomu waliwo wendeeta ebikompola waliwo wendeeta ne AK-47 mu mukwano naye nga byonna bisanyusa busanyusa kati ki ekigenda wa kati nze bwe mba ntandika eba bbomu ng'otandika ki muzingo omukwano nga twakeeraba biki okitegeera eba bbomu kati ekikompola kijjamu ekisinga bbiri n'okukatira okitegeera otuula n'okukatira mu ttaka bwoti kati kati otiyagasa abawaddisa tiyagasi era nnyo mukozesa kuba abantu bentera okubeera nabo ogujja kwesanga tebamwetaaga si bantu kyankalana abantu bentera okubeera nabo omuntu yenna gwe mbaddeko naye kyengezaako okugamba tulina namba y'abantu nga bameka sofa be bakabeera nabo bwe tuba mu bulamu ebiri serious balinga bana bokka ate ebitali serious ebitali serious sebiriiwo ebitali ate ebitali serious lwaki mbambibala muba mugezezzaako ate ebitali serious mumbeera ne kasukaali nti mwali mwatabulakoko nyo sitera nnyo tabula sukaali nga sikutute serious just tubeera awo jangu olabe muvi jangu sima ya Give Me Transport ddayo okukebeza omuntu kikutwalira bbanga ki okukebeza kasita nzikiriza mu mutima gwange nti nkusiimye ng'omuntu nga tugenda ku test nga mutandika naye ne test tuyinza n'obutatuukayo gwe kasita okkiriza bwe mba sikusiimye like omuntu mwagalira mu mboozi okitegeera era nze omuntu ayagala omuntu nenkumiitinga netunyumyawo nnaku nga 3 nga tunyumya bunyumya ku bintu ebyensi bino ebyenjawulo okitegeera naye mpulira obwongo bwo kati nze ndi attracted to people's minds okitegeera so nyinza osanga bambi omukyala mulungi ate nga naye nga talina kyagenda kukwongerako kati bwe mba siri bakiyita sagala kikozesa mu Luganda kiba kiwemula mu Luzungu kiri ku to turn you on and turned on by intellectual people kati nze ebyange gye bitandikira ebituukira ate eri wange okitegeera ng'ate system etuuse kale kankuzeeyo katonda emabega olwo omaze okulekawo bbomuzo okuyimba wali tukomye ku university nti ku university owandiise obuyimba bw'obuwandiise what happens after that music omutandikira eri oba omala kudda ka nolyoka otandika music omutuufu mutandikira eri nakola ka album kange obuyimba nga studio kaali eyo e Algeria kafu naye kaagala nnyo because nakola sente by the way natandikira otegeera nti bino ebintu like ngenda bisobola kubisobola eri wali abantu ab'ensi ez'enjawulo waliyo abava Mali African countries ezisinga so gye mikwano gye nalina nga nze ntandikawo performances ennyimba z'abantu abazungu ngamba ye kiki ennyo ngenda mu studio Abatanzania bafunanga sente nnyingi nnyo okuva mu gavumenti zaabwe okusinga ffe abalala so nga n'abakyali bange Abatanzania anti nze omumanyi awafuna so benkolako emikwano gaye nga offering okusasulira studio session n'okukola artwork n'okucompiling obuyimba ku CD and he doesn't want anything in return just akinkoledde nga kyaliwe tugenda mu studio yakagaye nga tukola obuyimba 5 olumu ku nnyimba ezaali ku albums ezimu ku zembadde muzinirako ebbanga lino lyonna Kampala I first recorded it in Algeria nga ndi mu kusoma natunda bu album obwo natunda bu album Dianah kati nga government olwo yali emaze emyezi nga 6 tetuweereza sente ez'okusoma zikubeezaawo upkeep twali tufuna $100 buli mwezi naye nga zogera ku government ki eya Uganda nga yebaweereza kati eya Algeria nga ebawayo 4,000 ezeeri 10,000 ezeeri zaali ntono enezisobola okubeezaawo ku university awo kulya twali tulya naye nga tosobola kwambala okubeera muko ne sente ezikubeezaawo ng'omuvubuka okwanako n'owaayoko ku sente n'ogabako n'okwana kwali kujja kufa singa satandika ndongo nga nkyali eri kati olwo Shiba omusisinkana otya mulyoke mukole faama management nali ku badi nga yakyali era gyali kati balugwako oluyimba ne balwagala ne bagamba ono gaye ng'asobola let's do tukole oluyimba lwe lumu tulukole remix
nga bw'omanyi Jeff mwagazi wa music era bw'awulira ekirungi aba ayagala abeere part of it kitegeera so n'akola ki ne bankoonako through management ne bajja bayagala ennyimba bbiri kyenkyebula n'olwo naye ne tulondako olwo lwokka. Ndoza emmere ekyemisana ewedde. Emmere ekyemisana tennaba kuggwa nga bw'omaliriza buno eno tugenda kudda era tutereeza eno. Muwogo. Tutereeza muwogo n'amatooke. Amatooke tuba tugenda kukola. No, otereezako obutereeza kwati kuno okwolesa ebikuta muzeeyi. Kukyali ebyo bikuta si bucaafu. Nedda basigala bagaba bino bikuta. Biba bikuta muzeeyi. So tejja kuliibwa bwekyo. Batejja kuliibwa bwekyo. Mu mbeera y'emu olwo muzeeyi ye akipasivinze ati after you coming back e Uganda nga omutegeeza ku nsonga eyo nti omaliriza okusoma ng'omwana balitedde degree yaabwe at the end of the day gweyagala pursuing your dream. Nkomawo September nga 2015 nga 3 tugenda ku Liquid Silk ne family yonna kyemisana to celebrate my coming back biki byonna ebyo baali bangi nnyo essanyu lyali lingingi nnyo tumala okulya ntuuza muzeeyi ebbali ng'omuntu yenna amaze emyaka ena ng'oli wekka okuze era ne approach ey'obulamu yakyukamu nga bino byemulaba kati nti njogera ndikamu yali arrogant nnyo kitegeera naye obulamu bukuyigiriza so ntuula ne muzeeyi ebbali yekka naye nga takikiriza nti mutuziza ebbali kitegeera omu ku baana babaki abatonze ndooza ne bagana nti yali akikoze mugamba ngenda kukola muziki mbadde nsaba mukisa gwo tuleme kubeera muki nkugobaŋŋana nze ndooza omulimu gujja kuŋŋonderamu singa oba ompadde nnyo ngaera omuzadde nga byenjize mu nsi ntegedde nti omuzadde kati ate mukulu ate bwakuba omukisa ebintu bikola ki bitambula so muzeeyi naŋŋamba simanyi kikyamutuuka kuno zone Katonda bwate bwakola muzeeyi wange tamala gakkiriza byoyagala aba n'ebibi ekitegeera ne muzeeyi ŋŋamba it's okay oba namukwata mu timing nga diguli emusanyusizza nnyo n'akkiriza ndooza ebimu abyejjusa laki yabikkiriza so we made a deal Angamba nkwadde omwaka gumu oba tolina kyewekoleddemu mu bintu bino by'oŋŋamba ebya music nalina chance ogende France okola masters nkomye wano nkole bomu so bayi n'ensonga yo gikola naye just ibintu bikyesiba okusooka otuwummulemu togireeta mukana akaseera kati olwo muzeeyi olowooza mu byonna gwe kwoyogedde ku kya timing tosanga wamusanga mu time entuufu naye olowooza kiki ekyamuwaliriza okukkiriza n'okwesiga nti ddala osobola ayinza okuwamu ogwo omwaka omulamba to give you a chance and you start music? Confidence gye nayogeza nga mugamba. I was very confident nga mugamba I'm going to do this and I'm going to be very great at it. Ngenda kikuba. Manyi olulimi lutonda luno era nkubiriza abaganda bange bonna abali eyo. Buli kyoyagala mu bulamu kyogere. Abantu bagenda kugamba nti weeraga, weepika, weesudiya. Naye kyogere bulijjo okuma kyogere omutima gwo gumokikkiriza ne gukitonda. You were ready to pursue kwongerayo rather okusoma ku France okufuna masters yo. Kitegeeza wasuulawo okusoma n'ogenda ne music. Wadde nga wali oyinako wootuuse. Omwana ali esaawa eno nga yandiyagadde okuddayo kusomera okusoma. Naye ate at the same time alina passion eya music gwova kati bw'oyinza okumuwaza Ykee Benda. Ekisingira ddala olina owuliriza abantu kye bagamba ekyo kikulu mwandibaamu ekisinga. Naye nga bw'ogenda obbawuliriza togenda kukola kye bagambye, genda kuanalyzinga ki kye bagambye. Okikubemu ebituli oba okironderonde ogambe nti kino wano kikyamu wano kituufu. Banja baŋŋamba watusala biki naye kati baŋŋamba jangu onyimbire ku mbaga yange simanya biki twagala we love you waliwo abagamba simanya you're my fan. Naye nga bwe bagamba watusala okitegeera so kitegeeza kitowuliza ate buli kimu kyagambye naye sengeka. Then ekyokubiri omutima gwo oba ogulina nga tosobola okuguwuliriza omutima ogwo gwogera nnyo guli so loud. Singa osobola okuwuliriza ndi muntu nyakkiriza mu solitude okubeera wekka neweewamu chance noweewuliriza kiva mundaayo eyo chance ogiwulira omuntu ali eyo munda ayogera buli kimu kyagala obeera agenda kyogera mwoyo bayiza so guwulirize olabe ekikugamba ojja kufuna ekyamagezi kivaayo. Waliwo before you go to the part of the music esaawa eno gwolina waliwo ekyokuba Ykee Benda gw'omu ku bantu abapenetratinze okufuluma Uganda. Nominations ozifuna abantu bokola nabo collaborations abantu oluusi betukulaba nabo abasinga beebuuza olina byowerekerayo byota advising ako bayimbi banna abalala abantu obafuna otya abeeyo b'oconnectinga nabo. Mbadde njogera nakama abegakawo ku CBS nti
bino ebintu birimu okuba n'okukkiriza. Nze omuntu akeera enkya nempereza omuntu message. Omanyi message eziri mu inbox ya Jay-Z waweereza Jay-Z message obutekkiririzaamu kyekireeta obuzibu ng'omugamba ki njagala tuconnectinge tukole emirimu eno bannange Jay-Z gwe twogerako bba Beyonce yoyo taziddangamu inbox ki gy'oweereza ku Instagram ku Twitter newalala n'abalala bangi nno nzi ni musajja afata bwentyo naye abazzemu be bangi okitegeera ate abatazzemu be batono olina okwanga wekkiririzaamu olina obagamba mani n'ekyakabi eno oba tulina ekyakabi eno waliwo kati Jay-Z tosaba mugamba nze nzekka olina mugamba Uganda because is a businessman tanoonya muntu omu okitegeera baani bawizikidi bona baweereza dda messages baani okitegeera so people bamala ne bakuddamu then Katonda bwakuyamba omanyi bagamba omukisa teri muntu yenna ali lake mu nsi muno naye gy'okomokola ennyo okugaziwa kwa lakiyo gye gukomokola ki lakiyo egaziwa kati bwe mba tulina kye twagala okukola nze naawe gwe n'otula butuuzi wano nze nenjiriba ogenda laba ntambudde steps nyingi gye nsanze alina okukola kino alina okukola kino gwe ate ogenda okubuuza ebyo wakoze otya nga tolina kikola ki n'ogamba ate ndi lake no I'm not lucky you create your own luck so abantu balina okubeera ki okufata nga bw'okeera enkya n'ofata Dianah n'omugamba mwana akayimba kange Dianah talina njawulo na Jay-Z buli muntu nga Dianah bali mmere naye ogezesa omukisa guno okitegeera naye kutuulawo bino essaawa eno bye twogerako n'abantu okusuubira nti olina luck ate ekirala nti oli musajja mukozi bye byaleetedde studio gimenya ye byatandise bitya studio bagimenye batya ebyo byannaku nnyo naye abantu tulaba kyokola ekyo kyekituufu kirabye nti tujjako akakuta mbusuula mumeera kyoba oyagadde kubeera actually osobola obusuulamu lwa nsonga etutuuka okwoza era tuba tusobola obujjamu studio yabadde eki studio Sunday nga bwe ngambye nze ntera nnyo beera kireka eringa Richo fena tugenda ekireka Sunday twasigala abantu babiri producer nani caretaker so bibiggwera waliwo omuntu mbwazireewo abeerawo awandiika kavubuka kali awo katera owandiikirawo emboozi gye bagimpadde kitegeera nga bagamba mbu bagenda ku dduuka bafune ekyokulya yakola eki abeerebeerewo abadde awandikwebale nnyo so bwamala mbu bakomawo nga banayina akaprogramu kenfunye kansooke nkole ki nzirukemu katono tujja kukwatagana mu wiiki eweddeko tetunakwatagana kati tugenda kukwata mukwati kuba tetunakwatagana yatugamba biki bye yatutte yagenze na biki kompyuta ejjuddeko muziki waffe ffenna nenze siri muntu yekubagiza kyova olaba ndi wano lwaleero kubanga it's a big issue nga tuzze mubyalaali kintu kinene nnyo naye ekisingira ddala obukulu kwe kumanya nti waliwo olunaku lwali tolina ki motoka tewafa waliwo olunaku lwali talina nnyumba eyo gy'opangisa tewafa ate Katonda wuno akyakwadde obulamu lwaki oba wekubagiza Wow. Talking about ekiriwo essaawa eno tulina akayimba akapya aka bebe what's the plan for it biki bye tuba tusuubira n'ebirala tulinayo ne mwana mulenzi gwe muyina of course akayimba kakatambudde obulungi mu Mpaka Records abantu baweemuko insight ku Mpaka Records bye muteekateeka ne bye muyina kati ebiteekebwateekebwa ebisooka byebyuma tukyanoonya byuma naye tujja bifuna ekyokubiri omwana bye yabyatute ekyokubiri ye Drekali project eyongera kula tuli so proud era oyo tukati twamutuuma mugalanda wa Mpaka okutujizayo katono okutujjukizamuko Drekali ayimba mpozi kayimba ki ayina ennyimba zino wammanga olusookera ddala luluyimba oluliko kati nze lwendobooza kuba nze ndobooza yange luyimba lw'omwaka ebisooka n'ebisembayo kati wano kankuyambeko kuyambeko wano ne obategeeza abantu then ayina onanaagiza ne Lydia Jasmine era akayimba kalungi ennyo ddala then ayina zigizaga then ayina lwafulumiza olwaleero lwennyini lwe bayita ekifuba era olugenda okukola obulungi ddala luli mu style ya ebisooka n'ebisembayo so mujja dwagalira nnyo ddala then tukwata kati videos Mpaka films
era tukuba n'ebifaananyi. Oluyimba luno lwendabye olwa Bebe mpaka records yalukola. Mwaba akutte ekifaananyi video yonna. Mpaka ekifaananyi ekyo. Director bamuyita Ivash. Kati producer wa music bamuyita Bigoma. Tumuyita Bigoma. Twamu rebranding ya Bigoma. Wa in-house producer. Then bamu n'abalala bajeera kola naffe. Kati nge yakoze Bebe ya Jabuzi bamuyita Smart Keys, a very talented young man. Era ne wakabinyo yakoze oluyimba olwo. So kati ekiriwo tukola embaga videography ne photography. As in Mpaka Records. Yes. Tukola obulango audio and video. So bitu tambuze emirimu kola. Obubaka bw'obusembayo eri abawagizi bo abakwagadazi Ykee Benda bonna abatulabye olunaku lwairo. Tulina n'abali ku Facebook ne n'abaana actually abasingako ba UAE. Abaana abasingako yes. Abantu bafaine erinnya lye batera bayita sijja dikolezesa kuba siryagala. N'emikwano gyaffe abali ebweru tubatumira nnyo era tubaagala nnyo Mukama abakuume. Mwebale nnyo okuwagira ebintu bya Uganda because mwabasinga by the way. Mwabasinga okuwagira ebintu byaffe Mukama abawe nnyo omukisa. Then ekirala eri abasajja bino ebintu bye mbadde nkola bambi temubitya mubikole mubisobola. Ebyokuwa kamera eriwo entuufu. Eriwo entuufu. Mubisobola. Eno. Basebo ne basebo. Mubisobola mufumbeko. Nina ka message kensome ku macha sister wange akatadde ku group awo nga kagamba nti omukyala yajja kuba kuyambako. Kitegeeza gwa ino fumbe mmere gwa ino okukola buli kimu nakuyambako. Omuwasadde owo. Kusawe entuufu anyambe. Eriwo entuufu nawe. Just wakwa kati ebintu nkyabyekolera ebisinga. Lindako manya gwe mmanyi yafumba. Wangi. Just wangi. Gwe mmanyi yafumba. Mmere mumaze okujola. Gwe mmanyi yafumba. Abasajja. Ekiddamu ebintu mubisobola. Kati omukyala aliwo okuyamba kati Dianah okiraba kyakola. Gye bayita omusajja. Bw'oba onoonya ssente tebakulima tisigwa ino zino. Abasajja twonooneseemu ennaku zino. Twagala kati Dianah ng'oyinamu akasente ko. Okitegeera. Si kibi okubanga okola. Natye mutubye nnyo nammwe ate mmanyi otukuula. Abantu bavudde kuba mitunutunulire oba ondowoozesa nti ate oli kunze. Nedda kale tumira Mama Dante tugalewo. Mama Dante tukutumira nnyo ne Dante n'abalala bonna mikwano gyange. Mama Dante tukwagala nnyo munnange. Bambi yo bakwagala abantu bakwagala. Naye mutabani walabika bulungi naye yasinza obafaanana ggwe. Aye nze taatawo. Naye nze osala ofaanana maama. Omulinzi lwaki abafaanana maama? Ndaba nno. Alina okudda mu layini.